Museveni yeerondera ba minisita be bonna era abasinga obungi ba minisita bonna babakoze batya bakuba ba minisita babakubye ye kasaba beera nga bawangudde ba minisita babawangudde ye yennyini kubanga bali ba minisita ye yabeerondera abasinga ba minisita tebabadde naba MP naye abasinga obungi bonna abakomyewo be batono babakubye akalulu n'amanya tibankubye kino kigenda kindazaawa 2026 mukabonna nga bano bembadde mpita nti abalonzi bange ba yellow book nfuna bulungi basobodde okusuula ba minisita bonna kindekawa kyeyavudde avaayo amangu n'ebirunga musungu wavu nnyo kubanga mu wiiki emu yakawandiika ebbaluwa mmeka yasooka n'awandiika nti bonna abakulire abaali mu byokulonda bonna bakwatibwe n'ateekawo n'abasirikale n'alagira ne CID banyonyereze jjo n'afulumya endala ekwatira ddala ku chairman yennyini naye bamunyonyerezeeko era kyamuwadde nti singa kati kyawadde bonna tisinga bamukkiriza ne yeesimbako abantu abalala bandi mukuba akalulu singa kkiriza ne bamuvuganya ng'omwami eyali azze gwe bagoba kwatango yamugoba bugobi yajja n'empapula ze yali azze okuvuganya ku kifo kya pulezidenti yamugoba n'amuteerawo obulipolipo twagala bino twagala biri sooka ogende mu disitulikiti onyonye emikono gino kola biki yakitegedde nti Jebiraga biwanvuwa kyova olaba awo nnyini omusika ate n'alaga omusika lwekyo taata olwaleero gwe bakubye akalulu mu kamyufu yatulagadde omusika nga CDF n'amutulaga yemusikira buli muntu yenna n'amanya kyoba oli awo naye omusika bwe yalabye gye biraga nga bakubye kitaawo akalulu n'agaa nange kanage musika yabadde mu kampeyini teyabadde ekyo nakikugamba nti alambula gy'otadde ekintu ng'onyoonya kukwata bantu tolangirira gy'olaga n'abantu bakukuŋŋaanyiriza pulezidenti singa yali ayagala kulambula kulaba PDM bwekola teyalisanze nga kumala ne balanga n'ebirango ajja kuba mu kitundu kino kubanga buli gy'alaga ayinayo bambasada ayinayo baddiso ayinayo battiso bandibo RDC bonna bali eyo kati gwe genda bukezi ogambe nti kati ntuuse bakuyita RDC nzize wano ngenda kulambula PDM baleme kuteekateeka abantu bano bebateekawo bukyalubanga lwa Mindi olwaleero mubajjero yageddeko ekitegeerekeka bukyanga asiikana pulezidenti ekkololo olwaleero lwe yayogeddeko kankiyita kya busiru naye ng'ate kyamagezi bukyanga amusisiikana kwata tamusisiikanangako n'ayogerako kyamagezi nga kyeyayogedde ekkololo n'amugaa nti bakulimba ezo sente ezigabwa tezina kyeyinza kukola n'omulundi naki ekigendwa kyo kifu abantu b'omu bibuga enfulumya gye bafulumya eyo miliyoni terina kyeyinza kumukolera n'agimutemera era yamalirizaga nti abawalimu tebalina mu mirimu nabo sako kaliwalabibwa anti ba mu bibuga nti kanzitemeteme buli sako nteekemu ssente n'agenda ng'abateeramu ssente n'abawalimu bayimamu nabo n'akola ki n'abateeramu lwakubadde zaagudde mu kikapu ekirimu ebituli bayimamu tebajja zifuna ate nga yabadde azigabirawo zaagudde mu nsawo erimu ebituli era ajja kutuuka ku sipirimu waggulu ng'abanga nti jjubba eno yabaddemu ebituli nazitaddemu naye zayisimu era abawalimu abanakeera enkya bagendeyo sente bazira nti yazimpa naye jjubba eno gye mulaba saamanya nti nayambadde ya bituli kubanga tewali wagaana bantu tebazza misango ekyo tebakikulimba bagizza buli muntu azza omusango naye amateeka gakole buli muntu kyawanjaga kakati ne bano kyebagamba nti ffe ekyo kyokka kyekitujja mu iPod teri kirala kikolebwe iPod tujja giddamu kati nze mmawa amagezi gemmuwa tagenda kukuba mavi mu Nuupu amavi agenda agakube wa mukama we gwe yakola naye obufumbo agenda amulumbe amugende nti twagala abasajja bano badde mu Nuupu mu iPod naye ensonga zaabwe ze bampadde ze zino ate naddala yo yennyini kubanga ye w'amateeka yennyini era bwe yajja nga bamaze okuba obwa minisita obwo kyeyasookerako okulayira n'agamba amateeka njagala gakole bw'aba ayagala okuleeta etteeka eryo asooke kumanya ti abakulembera ebibiina bino abateekemu ebitiibwa aleme kubakkakkanya abamanye nti nabo balina abantu bebakulembera nga gye buvuddeko yagamba nti ate mu bonna abeesimbyewo mulimu presidential candidate omwe abalala bakatyuni anti kyenkugambye asooke kuleete bw'abanga ddala kyeyayogedde kituufu asooke kukola ekyo naye ekyo bwana batanakikola
toyinza kuddira atali munnamagye kubanga etteeka liri kiriya erya parliament lyayitibwa edda mu ssemateeka wa Uganda. Buli anaamala okulangiribwa agenda kuvuganya ku kifo kya pulezidenti bamuwa basirikale police n'emmotoka ne pick-up abamukuuma n'ewaka mpaka akalulu kalikola ki. Kati ate yayagala kikyusa ate abawe basimagye abatali baamagye kyekyekwese mu ekyo. Ayagala kusooka kujjawo etteeka mpozi nga bwe kisoboka kubanga wano e Uganda ekitasoboka kisoboka. Gwe kyoga nti etteeka ligamba bwe riti yooli etteeka gatombuulira etteeka likole bwoti. Samim namulabye nga ali olubuto oba nalabye bubi n'amala kyetegereza ne namulabye nga ali olubuto. Omwana yangambye nti mubaka alinga ali olubuto. Nange bwa bunene naye omuntu bw'abeera mu ddwaliro gwe baakalongoosa olubuto lujja lutya nange naye Mungu yasinga okumanya simanyi oba bunene Mungu atusonye yagezeemu bugezi. Naye asooka kkakkane kubanga ndaba atandise okufubutuka ebigambo ebigenda omuleetera akabasa. Ayinza okwonoona by'abadde ayozezza. Bw'aba abadde ayozezza engoye ne bezinawanga ziri 30 nga yakoozaako engoye 10 ate ayinza oziteeka mu ttaka. Zahara ne Samimu Malende bonna babadde mu kiti kye kimu nti Samimu Malende abadde mubaka mu parliament. Zahara abadde speaker ku Stewa kumpi bonna nga batwala district ya Kampala. Tekigwa mu Kampala bonna kibayooleramu wamu naye enkola ya mirimu Kampala mutwe biwuduwudu naye enkola ya mirimu yesiŋŋana obadde olabikirawa nga bwe nkwenti ye Samimu Malende mu kujjayo abaana yeekansa abasibe tavuganyizibwa abanupu awo alwana nnyo era akoze nnyo omulimu gwa alhamdulillah era otowali amwogerako. Tasaba transport tasaba na ssente ogwagukoze era nga bwe yagaa nti nja kuyiwawo omubiri naye mu bino ebirala abaana abeera enguudo kesise bamye ssente mu Kampala mwatwala kuba nabo yabatwala tavangayo kutulaga nti avuddeyo alwanirira abaana abo ate nga looya. Mu kiseera kino Zahara Malende ali fiti ngobo wamulabye ali fiti okuweereza banna Kampala. Bwe yabadde ayogera yagambye nti kyannaku abantu okujjayo natunide byobufuzi ba Uganda abantu nabo bajeka kati ate goli mu byabufuzi okujjayo kaadi kutuuse lwaki tukkiriza kuvuganya ate yagala kufuuka nga Museveni gwe mugamba kubanga nakyema lyangabe mugamba bwabo yabadde ayogera yagambye nti ngani ndi ku kitanda ndi mulwadde nze mubaka aliwo tomaze kuwulira nga abasawo bange bagamba nti sijja kusobola kudda mu lwokaano toba bafulumiza ekiwandiika kiga nti awummula ebyobufuzi biwummula tomaze gojjotya kitegeeza waliwa ekifo wakigulamu wagula kyapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Mbalamusiza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo abatulaba yonna ku miriraano gye musinziira. Bwe njogera ku miriraano ebiseera ebisinga ntegeeza abali wano ku nsalosalo za Uganda kumpi e Kenya wano kumpi e Tanzania Rwanda Burundi Congo wabunawuna abali okumpi n'eggwanga Uganda mbalamusaako ne mbabuuzaako kakati ate bwe njogera ku bali emitala w'amayanja mba ntegeeza bannange okutandikira ddala ku bankuba kyeyo bakadaama bannaffe basekadaama abali mu nsi ziri ez'amalayo ffenna twakkiriziganya tubagatte mubeere bankuba kyeyo mwali muyinawo ko ka debate ka kadaama tabankuba kyeyo abankuba kyeyo
mukazi aba yalinnya ennyonyi, omusajja aba yalinnya ebbaati. In fact ne bw'oba walinnya nnyonyi okugenda e Kenya tukubalira mu bankuba kyeyo. Otherwise tetutemamu nnyo miteeko. Bankuba kyeyo temweteekamu levels. Nina ekintu kye njagala okumanya. Tuli mu kati tunabakuba nga tutandika. Waliwo abavaano nga bagenze kulambulako Burundi. Mukama wange. Ne Rwanda. Burundi specifically Burundi. Bali abagendayo balabe ddala abalundi bo kubanga bwe balaba abalundi abali wano baagala nnyo balabe ensibuko yaabwe Burundi bo bali bati abeeyisa wano nga baga balina ebiteega abamu kyekibatwalayo ddala gyebiri biteega bye byattractinga abantu naga katugende tulabe binza okuba nga bonoga nti Abaganda bo beesiba mbugo katugende tulabe balina ebiteega bo bambala batya n'ebiteega byabwe ebyo biri nnyo biryawo oba byogerwa bwogerwa. Ebyobufuzi bya Burundi byotera okubigoberera bitambula bitya? Si nnyo. Nzi byannema. Ne president waabwe namwekanga juzi. Anti yaliwo yafa mbagirawo nga bakamala omulonde yafiira e Kenya. Kati ono yakajja. Kyokka president we Burundi bamulondera Kenya. Yali bamulondera Kenya. Era nono bamulondera Kenya kubanga yali musirikale. Bamala omulonda yali agenze mu Kenya n'afa baga yafa COVID. Population ya Burundi almost district ya Kampala. Ere Kampala. Neewuunya. Ya Kampala ate baavu nnyo okubadde batono. Ate nga balina omukulembeze baavu nnyo. Anti bali wakati. Obuzibu balina bali wakati wa Rwanda ate ne babeerayo ne Tanzania kati bali wakati awo kali awo bwe watyo kwanga bwogenda mu Burundi olina kuyita mu Rwanda bwogende Burundi olina kuyita mu Rwanda era olina kuyita mu Rwanda bwe kugaana togenda Burundi byo badde okole Burundi obikola mu Rwanda ekyo ne kivaawo bwogende Burundi ng'ovene Uganda omala kuyita Rwanda ne bw'oba ovudde eri era omala kuyita mu Tanzania okutuuka e Burundi. Lwaki tebagiteeka mu district ya Rwanda? Anyway, bagana bange Abanyarwanda mbalamusizaako. Seka salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Osiibye otya? Gyendi ssebo. Kutandikiriza Rwanda nga nina ebibuuzo byange awo. Ogamba otya? Sirina tabu. Mbuulizaako ku batulaba. Abatulaba n'abatuwulira tukomyewo ku pulogulaamu yaffe wakozi wagituuma linnya ki? Detect. Yes, sir. Tukomyewo ku pulogulaamu yaffe waliwo abankubidde essimu jjo nti mwatugamba Detect ejja kubeerangawo Lwakubiri tubalindirire tugirabye. Nembaga nti ebiteebereka naye mubeere bagumu mujja gifuna nti ate kusama Lwakubiri ate ku Lwokutaano muyina empiso nti tuyinza ojjenyigawo bankubidde essimu nga basatu. Naye nga specifically ya Lwakubiri tubagamba nti abeera Lwakubiri ayina mwatugamba Lwakubiri omukulu yagirangirira nti mugitaddewo Lwakubiri nti ebiteebereka bye byatuganye naye mugirinde kaka tukomyewo tuzze tutuukirize ensonga yammwe nga we twagiteekawo muleme ga ntwayogera kitajja kukola ki kutuukirira. So mbagaliza okuwulira obulungi. Kale ku meni yaffe olunaku olwaleero tulinako ebintu bingi nnyo nyi ddala era nga okulonda kwa NRM nga bwe kwagenda emivuyo gyonna egyagenda maaso n'okuba nga gyetobeka n'okulabikiramu waliwo abakulu abakulira oba abaakulira okulonda mu kamyufu ka NRM abakwatiddwa era nga essaawa zino batemeza amabega wa mitayimbwa. Mu kiseera kyekimu abalala abakubwa akalulu ak'ekibiina munda mukko basazeewo bajje bavuganye independently bagenda kulwaninga bwannamunigina bagambye nti fe abuwagizi tubayina n'obuwagizi gye buli kati tujja independent tetwagala kumanya pate za kibiina. In fact omu atuuse n'okugamba nti bagenda kulwaninga kye bayise oba NRM independence ku kipande agenda kuba ateekeko NRM independence ne tugamba kakati ekyo kyeki Mwami Mustafa agenda kuba atulambulira bulungi. SFC okuvaayo nga yegenda okuuma ba presidential candidates ekyo ensi yakyewuunyiza. CDF General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza n'agamba nti kigenda kubeera kyatteeka si kyakyeyagalire nti nze Robert Kyagulanyi saagala SFC kunkuuma. Kigenda kuba kyatteeka SFC erina providinga security
eri ba presidential candidates bonna abegwanyiza entebe ey'eggwanga. Then omwami Norbert Mao, minisita w'amateeka, yavuddeyo n'agamba nti ne bwe kinaaba kyetaagisizza kweyambula bitiibwa bye byonna yenyikaawo ku kitebe kya National Unity Platform ekavule, ali willing okukikola, agenda kwetaba mu kulaba nga NUP agisendasenda ejje yegatte ku iPod bali omusimbi ogwo, kuba ye yagambye nti omusimbi njagala okugulya nze ng'akulira ki, akulira DP. Ate mu kiseera kyekimu enkola eya PDM tours ezo zonna zaafundikirwa juze Kololo. President Museveni ayina ebigambo bingi bye yayogera, naye ekibuuzo kiri nti ddala kituufu yali ali mu kaweefube wa PDM oba yali asaggula buwagizi okuva eri abantu? Mwami Mustafa Kalungi, njagala tutandikire ku nsonga y'abakulu abaakulira okulonda mu bitundu ebyenjawulo mu kamyufu ka NRM abaakwatiddwa. Lwaki bano baabakutte ng'ate akalulu kabeera free and fair? Chairman wa party bukyalubanga lwa mmindi okulonda tekusoose kuba leero akamyufu kaabwako bazze bakalonda emirundi mingi okuva leka atandikwawo akabe ka mugongo era ng'ebyo ebibaawo netavangayo n'anyega. Ekyebuuzibwa lwaki olwaleero yavuddeyo amangu baamuwangudde n'amanya nti gyendaga 2026 sirina kalulu. Okitegedde bulungi? Baamuwangudde kubanga Museveni yeerondera baminisita be bonna, era abasinga obungi baminisita bonna baabakoze batya? Bakuba baminisita baabakubye ye. Kasaba babeera nga baawangudde baminisita baabawangudde ye yennyini kubanga bali baminisita ye yabeerondera. Abasinga baminisita tebabadde naba MP. Naye abasinga obungi bonna abaakomyewo be batono baabakubye akalulu n'amanya nti bankubye. Kino kigenda kindazaawa 2026 mukaabonna nga bano bembadde mpita nti abalonzi bange ba yellow book onfuna bulungi basobodde okusuula baminisita bonna kindekawa kyeyavudde avaayo amangu n'ebiro nga musunguwavu nnyo kubanga mu wiiki emu yakawandiika ebbaluwa mmeka? Baluwa 2. Yasooka n'awandiika nti bonna abaali mu byokulonda bonna bakwatibwe n'ateekawo n'abasirikale n'alagira ne CID banyonyereze. Jjo n'afulumya endala ekwatira ddala ku chairman yennyini naye bamunyonyerezeeko. Tuli ffenna kati Tango Odoyi ng'alabira ddala nti ekyamazima kubanga ebijja gye bijja naye nga n'enkya tulina akalulu era NRM ak'abavubuka kaaliwo abantu ne balaajana nnyo wamulaba yavaayo Sire yalivuddeyo n'alumba byabakama n'amuwandiikira ebbaluwa kubanga byabakama yakategeka ak'abavubuka kali kapate kuba obuyinza abulina pulezidenti nako yalivuddeyo nga kati bwe yakoze bw'ati kubanga emivuyo egyali mu k'abavubuka gy'emivuyo egyabadde mu kalulu kano ak'akamyufu ak'ekibiina kyabwe. Kati ko yali badde avaayo Tango gundi byabakama n'amuwandiikira ebbaluwa n'amugamba nti abantu bo bonna bw'asindika okulondesa abavubuka banyonyezebweko bakwatibwe lwaki emivuyo gyabadde bwe gitu. Njogera nga pulezidenti w'eggwanga lino kubanga abadde yabiraba ku TV ng'olaba byannaggwano byakwewuunyisa. Abantu bagambye okulonda essaawa 3 okutuukawo essaawa 3 nti ate okulonda kwawedde dda ku 10 ez'ekiro. Omuntu n'akwata okugenda okukwata olupapula agenda okulangirira n'abala abantu balaba ng'ono asinze n'agenda mu kiyumba n'alangirira n'adduka nga bamukuuma basirikale. Ebyo n'abadde abikola ki? Naye teyakikola kubanga abo yamanya bavubuka ne kano kamukutte munda. Okitegedde bulungi? Kano kamukutte munda n'akakasiza ddala bulungi nnyo ti sirina kalulu kubanga be baasudde baminisita bange betutuula nabo mu kabineti nembalonda nembawa ekyokukola netuleeta etteeka minisita n'alitwala mu paliamenti n'alikongojja n'alikola atya n'alituusayo. Kitegeeza livudde eno mu kabineti yange nze ndiriko nze nyongeramu bwongezi maanyi bw'aba baabasudde. Ekitegeeza abantu banyiivu kabiba movement banyiivu eri movement mutereevu
era kyamuwadde nti singa kati kyawadde bonna tisinga bamukkiriza ne bamusine ne yeesimbako abantu abalala bandi mukuba akalulu singa kkiriza ne bamuvuganya ng'omwami eyali azze gwe bagoba kwatango yamugoba bugobi yajja n'empapula ze yali azze okuvuganya ku kifo kya pulezidenti yamugoba n'amuteerawo obulipolipo twagala bino twagala biri sooka ogende mu disitulikiti onyonye emikono gino kola biki yakitegedde nti gye biraga biwanvuwa kyova olaba awo ennyini omusika ate n'alaga omusika lwekyo kwana yategedde gye kiri gye kibalaza omusika ate n'alaga omusika nkubuzeemu awo okitegedde bulungi tokitegedde sikutegedde ekyomusika okulaga omusika taata olwaleero gwe bakubye akalulu mu kamyufu yatulagadde omusika nga CDF n'amutulaga yemusikira buli muntu yenna n'amanya kyoba oli awo naye omusika bwe yalabye gye biraga nga bakubye kitaawo akalulu n'agaa nange kanage musika nejje n'omuhoza ayina gwe yatuleetedde ate gwe yaleese gwe towamulabye gwe bagee nti era yalangiridde mutongole n'ateekayo kugundiye ti omutabani omukulu naye yamaze okuyingira amagi kitegeeza yatidde butigamba nti ono ye musika wange naye ayina gwe yapoint okutegedde bulungi kubanga yategedde namati olaba kano akalu kaabwe akamyufu ko kalese pulezidenti nga kamukubye ekigwo kubanga baminisita nkugambye yabalonda abo bantu be bennyini mulimu abatalina babaka naye bonna babakubye akalulu kyekyamugisizzaayo naga nti abantu bano okulonda enjogera eyo gantu yadduse bangu bakuyita kwekangabiriza bakwatibwe era abamu babakutte bali munda abalaba banyonyerezaako ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yennyini Tango Odoyo 226 ayinza obutaba mu kintu kubanga tubibwatu kasama bamala afuna abakwemuluganya batandika okusimbamu oluseke kubanga teyamuleeta nti yali amwagala nnyo abamujjukira obulungi ebyafaayo ebya Tango Odoyo yali Makerere wano nga ye muntu Makerere kuba yabeerere Makerere nga avuma the movement kati n'amukwata omwana agutunga n'amuga jangu mu movement nkuwadde n'ekifo kino kwe kumuwa n'atuula naye ow'empisa embi ze zisooka mu mugugu ne bw'aba alina ku bugenyi gy'alaga era bw'amalayo ebbanga asooka neyeekuniza wano ak'obugenyi bwe kaggwaawo ne zidda omukyala Wema oba Webusoga namulabye namulidde ku sibizi ng'agamba nti ffe akalulu twalagiranga omwana langirira akalulu ng'agamba nedda ninda dokita simanyi Tango Odoyo ankubidde essimu agende ninde alina bagenda okunsindikira nga bamubuuza byetaagisa ki biki byajja nabyo ffe tuli ku ground akalulu tumaze okukagatta kaakano be kafaanagana be kali kiri kyetaagisa ki kyotugamba ti gwe ninda ampe order nangiriraani era be yasindika mpaka kiro ssaawa 6 akalulu kalangirirwa kakati ebya movement byo ekyomukisa omulungi abantu bazze babagamba enkya n'eggulo teriyo kalulu ko bategeka be basinze n'okuleetera byabaka mu buzibu akalulu kaabwe tekabaamu mazima na bwenkanya era abamu bamaze okulangirira tikatujja ffekka lwaki bavudde kunonoza ekibiina ne bagamba nti kakati this time around tugenda kukuddukanya ffekka nga ffekka ekintu kino ate nga yadde tetuvuddemu NRM kuba bonna tekuli alangiridde nti NRM ngikoze eki njivuddemu naye bagamba bonna bajja independent abasinga obungi anti kati amaanyi gabali mu bantu kwaba abantu babagamba ffe mwe twalonze emigongo twasimba kummwe kujja mmwe era mwe betwagala kyovula n'abamu beekalakasiza waliwo nalabye beekalakasiza ow'ejjinja bamukuttera naye ali munda oba babatadde nabaga ffe twalonda gwe twagala gwe twasimba ku mugongo kati yagamba toba abanonda ba movement nze movement sigivuddeemu naye ngenda kujja ku lw'amaanyi g'abantu
aba movement abanunda obuwagizi sigenda kubatiririra era sigenda kuonona buwagizi bwabwe nze ngenda okujjirako kadi tebagimpa kati movement gwe wadde kadi yagende ne kadi ye nze bana abantu be banonda nesivudde mu movement nkyali wa movement kigeza ne bwayita mbwati bwazivudde eri budde eri mu movement era abasinga obungi abajja bokka era bwatuuka mu parliament adda ku side ya movement enale mchegambye era yete tobeera ogoludde oluvuganya noba nti katukube kyankyali bali bwe bati ebiseera ebisinga obungi bangi gye bali naye nga basaladde eddiiro babeerayo naye ebiteeso byonna ne babayita ekyankwanzi ne babayita bagenda tekyewunyisa era byotakyakyakyoti era ne bwajja ebigenderwa bya movement era byasigala akyaliko wano enjawulo ebaamu nti kaadi baagiwa mulala bano obuwagizi bwabwe mu bantu olaba just bubaddemu okwekuba n'okwekubya empi nga bali munda mu bo kibiina kimu olowooza singa tugenda mu kaabonna bano balinawo waaka baliwa ab'NRM naye bana bagenda okujja independent balina omukisa gw'okuyitawo wano mu Buganda oba yonna gye bali yonna akalulu gye kaabadde kanyiinyiitira emivuyo gye gyalabikidde tebalina mikisa gyakuyitamu tegiriiyo kubanga kyobujjukira obulungi ti abantu bano abasinga baataddemu ssente nnyingi nnyo naddala abo abayiseemu mpitirivu akaluka nakekirina kataddemu ssente nnyingi ate amawulire agaliwo ate omukulu teyabasayiningira ssente abamu bo bakoze kati kasitampitawo waliwo n'abawaddeyo ebyabwe abalina bye basinze kyova nti abamu basunguwavu nnyo olyaga nti nja kujja nzekka bakateekamu ssente empitirivu kubanga akalulu kaviira ssente zaabwe zaviira ddala okuviira ddala mu ofiisi ya Ttangu ne zikkira ddala wansi naye ng'ate omukulu teyaziteekamu naye bo bennyini nnyini kubanga baali basuubira nti ekibiina kijja bakola ki kijja bbawa naye be baateekayo ate tebaazibawa naye tuzirinde wali mu kampeyini abanaaba bayiseemu we wali amaanyi ate wano bano baffe mwoyo anti ye omukulu kye yagamba guno mwoyo gwa kibiina buli akulonda tuli mu nnyumba ne bwe tuba tulidde obubi ani agenda otugeya ne tulya muwogo waffe ntunywerako n'ekyayi teri agenda tugeya sente tujja zifulumiza wali nga tutawanya tubiisanya ne bali bannaffe abazze aba NUP aba FDC aba DP abantu twala tugende awo tubatufulumiza ssente kwa bo tebazirina tubakubise ssente naye wantu tugende wano waffe za mu nnyumba kati ate bali baga nti awo otulimbye watyanza atayiseemu ate nga mpaddeyo abamu ne batunda ebyabwe abamu ne bakola bye bakola ne baga katugende ne kino era ne bamaliriza nga ssente bazitaddemu empitirivu okuviira ddala mu ofiisi ya chairman w'ebyokulonda Ttangu gye zaaviira ddala ko baaziteekayo nalabye abamu ku baawangudde gwe tekikwewuunyisa eyawangudde wano mu Kampala omukyala ekisinga okuwewuunyisa ng'ate ddala kituufu eyawangudde bamuyita Amina Lukamba yaliko RCC wa Kampala yaddira Aisha Kabanda ng'amaze okuvaako yeyaddako era baagala okufaanagamu bwe batugenderedde naye eyamuwa gwe yawangula n'essaawa eno aleekaano Kamala yamuwangula amagomola gali 5 ye yawangula 4 ono ye yabugattidde mu kugombolola emu oli gy'ataawangula gali 5 agagatta Kampala ono yawangudde 4 tuli ffenna kati ye n'awangula eggombolola emu bwe yagimuwangudde ono gy'ataafunyeemu yo n'egatta buno bwonna bw'awangudde eya Central ate nga yesinga abalonzi abatono ye gye yagasse kubanga ono akomplaininga essaawa eno yakutte ekyokubiri yagamba ti Central yokka gye saakola ki naye Kawempe Lubaga Makindye Nakawa naziwangula eya Central gye saakola ki gye saawangula naye abalonzi baamu batono yessaayo ne kakati aga nti empapula zange nzireese namulabye nga aziteekayo bwe batampuliriza nange nzija nzekka nesoolayo bwa Namunigina
kati oyo waali naye ng'ate bw'ogenda okinyonyereza era olaba nga kikulu nnyo kubanga bwe tubeera mu kalulu akaawamu konna ak'obwa mmeeya ak'obw'abakyala ak'abaani awangula Kampala district kati asaawangula amagombolola aga 2 baba bamaze omulangirira gasingamu abalonzi kasaba awangula Kawempe n'awangula Lubaga abakimazi okutegere bulungi aga go kasaaga wangula n'ayensalu eyo abaamaze najja n'agattako wano Makindi kwa Makindi erina abalonzi batono olw'ensonga eriyo eri abagagga baba gasimenyeka erimu abagagga abo Muyenga wawaka Bunyonyo ludda waba simenyeka abasingayo si balonzi kati ate Lubaga yo abalonzi baga ne Kawempe ne Lubaga yo Kasooji wangula kati Nakawa yo yakulondera kuba amawanga magatte okutegere bulungi ne Central naye zino ebbiri kasita ozikwata n'ozinyweza era abasinga okuwangula ebifo kasaba ziwangula ezo ebbiri amaanyi bagajja Lubaga Kawempe kubanga yo abalonzi baamu bonna abasinga obungi balonzi ate bangi kasita okwata divisions ezo bbiri zo tezirimu nti nze tebinkwatako bibakwatako era bajja ne balondera ddala kati gwe toyinza kuŋŋamba nti Amina Lukanga wawangudde Central yokka nga oli yakuwangudde omuli Kawempe omuli Lubaga kubanga abalimu nabo aba movement mwebali walabye layini ya Farida eya Nambi ng'eweseemu nekkoona weewaawo yagula bagule tumulinda ano mukaawamu kati essaawa eno n'ogamba nti Farida ekintu yakisaamu ssente naye yakiteekamu nze nkwe baateekamu ssente nalabako ebyafaayo bya Farida bambi yali mukyala wankyukakyuka ng'ayagala awagira nnyo Bobi Wine mu biseera ebikadde nalabye akatambi ate yalikoze atya nga taata ali eri vice ne bw'obeera gwe ate taata amwagalako dinaali ate mu baana be ye mwana avuddeyo ate era oyinza olwaza kigongo talina baana balala oyo ayogerwako era yasoolwako era kati yali gwolaba kati ng'alina kulwana nnyo yali alina kumwogereza nnyo era omulala waabeera n'amuggyayo n'amulaga kati yali tayinza kubeerayo eri yali alina okuyingira wanajje layini eyo yali nsasule yasimba e Kawempe Mbogo yali nsasule kakati awo ako ke kalulu bateekamu ssente akaluka movement bonna abasinga obungi kati awo kindeeta okutwala kukubye nalabye Mwami Museveni gye yabadde atambulira mu kulambula PDM tuwa ye gye yabaddemu eyo ddala kituufu eno yabadde PDM tuwa oba yabadde campaign because sente nalabye naye ayiwayiwa nyingi wasanga abagira ati gwe nkuwadde embuzi omusomesa n'abaana wasanga abalasita bageto agumwe mbawaddeyo ku ssente was it about PDM tuwa oba kyabadde kya campaign nakugamba nga tuli wano teri kitawaanya President Museveni naba movement mutwe nga Kampala era ssente ze yagabye Kampala teyazigabaako walala gy'abadde atambula Kampala ne Wakiso zimutawaanya nnyo okulaba nga zidda mu mikono gye kati eno chance gy'abadde alina nga yeebigise mu kino ataddewo kino ekifaananyi akulembeza kino naye ng'ekiri emabega ali mu kampeyini kati nga ssente alina zigaba kubanga zo zino tezaadde na zakusuubiza zadde zakuyita buyisi oyo muyite muwe obukadde 2 abazinyi ab'eŋŋoma miliyoni zaffe 3 ze watuwa baazitubbako mu jangu bakuwa obukadde 3 tuli gurupu 2 babawe 6 nga si zakusuubiza nti bajja kubawa nti oba mulabe gundi n'ekyo yakikoledde mu Kampala na Wakiso mu Kampala ne Wakiso kubanga anyoonya okukobyawo Kampala ono mufuna Kampala amwagala nnyo lwaki kwana kugamba wano ti ebyobufuzi bya Uganda aba Kampala baawufu segedde abali mu bibuga baawufu n'abebbali
botwala ebbanga kubanga buli ekijja okubanyiga kisooka kunyiga ba mu bibuga nga tekinnasaasaana kati ab'omu byalo bategedde nti nga bamaze bya mmwanyi naga bulijjo abantu ne bakaaba nti baleese omusolo guno ne tubaga nti beekalakaasa bya mpewo lwaki bagadde amaduuka kisoboka bakitegedde ku mmwanyi zayo nga bamaze zikola ki zikwatako naye nga ina ab'omu bibuga bo baakaaba dda obulumi baba bakiraba dda kati kyova olaba ti ssente yabadde mu campaign teyabadde ekyo nakikugamba nti alambula gy'otadde ekintu ng'onyoonya kukwata bantu tolangirira gy'olaga n'abantu bakukuŋŋaanyiriza genda bugenzi kulaba kikoleddwa bakuba nti ewa Viki awo waliwo ebintu ebikolebwamu munda omwo gwe tomala mulaalika ku Lwokutaano ngenda kujja ku pulogulaamu ya mpiso okyuse entebe empya naye keera bukazi bwe kumakyoga nti Viki eriridda nti Makindi ludda nti wano bebatebe bati aba aliku ani nti nze gundi kwekange soko ninde nti njagala kuyingira ngenda mangu gwa bugwi tolaga olwo ekigendererwa kye ekyokulambula oba olina okukituukako era n'okukifuna ekyo pulezidenti singa yali ayagala kulambula kulaba PDM bwekola teyalisanze nga kumala ne balanga n'ebirango ajja kuba mu kitundu kino kubanga buli gy'alaga ayinayo baambasada ayinayo baddiso ayinayo battiso bandi RDC bonna bali eyo bonna kati gwe gera bukezi okwoga ogambe nti kati ntuuse bakuyita RDC nzize wano ngenda kulambula PDM baleme kuteekateeka abantu bano bebateekawo akera agambe agende ku district ne Wakiso asinkana RDC amugambe nti bani wana abakwasa era kyovola bukyalubanga lwa Mindi olwaleero mu bajjero yageddeko ekitegeerekeka bukyanga asiikana president ekkololo olwaleero lwe yayogeddeko kankiyite kya busiru naye ng'ate kyamagezi bukyanga amusisiikana kwata tamusisiikanangako n'ayogerako kyamagezi nga kyeyayogedde ekkololo n'amugamba nti bakulimba ezo ssente ezigabwa tezirina kyeyinza kukola n'omulundi naki ekigendwa kyo kifu abantu b'omu bibuga enfulumya gye bafulumya eyo miliyoni terina kyeyinza kumukolera n'agimutemeratemera nti girentingeko sasulako amazzi amasanyalaze olinyeko ne booda era yamalirizaga nti abawalimu tebalina mu mirimu nabo sako ya kaliwalabibwa nagatika anti ba mu bibuga nti kanzitemeteme buli sako nteekemu ssente n'agenda ng'abateeramu ssente n'abawalimu baimaamu nabo n'akola ki n'abateeramu lwakubadde zaagudde mu kikapu ekirimu ebituli baimaamu tebajja zifuna ate nga yabadde azigabirawo zaagudde mu nsawo erimu ebituli era ajja kutuuka ku sipirimu waggulu ng'abanga nti jubba eno yabaddemu ebituli nazitaddemu naye zaayisiemu era abawalimu abanakeera enkya bagendeyo sente baazira nti yazimpa naye jubba eno gye mulaba saamanya nti nayambadde ya bituli zaayitamu abaganda baffe tebasooka kusekiwalinga nsawo ya mufuti kubanga yabadde azigabirawo ate obuzibu bwalina oyo ye taziwa muyambi ye yeekwatira ettuulye era ayinza n'okugaa nti gw'ozisabye ozinkwatire nze nzisabye nze ne baimaamu mbamanyi kati baimaamu bajja kukeera ku makya bambala amakanzu gaabwe beekalakaase n'engatto zaabwe bagende abagende nti jubba yalimu ebituli munsonyiwe naye tujja kunoonya mpolampola abalekera suubi abalekera so ku mulundi ogwo ekolo yayogerayo ekyamagezi bukyanga asisiikana president kuba nawuliriza speeches ekolo ogwo ye yasinga tekwaliko muntu n'omu yali abuulira muzeeyi mazima nti ekituufu emiliyoni ku muntu kugambye ye yasinga teyina kyeso era yafuna omukisa omuwa okusabisa langa nti nga sinnaba kusaba kansooke nkubuulire bino bye nawandiise kapapula era byonna n'abimubuulira n'abikola ki n'abitegeera awo muzeeyi waava n'agamba nti PDM y'omu kibuga omuluka ogubadde gufuna miliyoni 10 agwongeddemu kugenda kufuna miliyoni 2 butereevu kitegeeza buli muntu aba agenda kufuna obukadde 2 era abagikulira bagende bebaze mu bajje gwe tewalabanga gundi afukamira ne wansi naga nti nali muyita mubi kolo yeesiiga akazigo najja nga tasiiwuuse fulu figa eyo yafukamira maye abadde ennaku ezaamukuuta okukamala
kati Full-Figure yajja n'afukamira nti bulijjo nkuyita mubi naye kati ntegedde oli musajja mulungi nyera nkwetondera yeesiiga kazigo butasiiwuuka yetondera mu bajje naye bw'oba oyagala omutegeera mulumbe mu ofiisi ye omutegeere bulungi so nti ku mulundi ogwo ogw'ekkololo bonna abaali aboogezi ye yabasinga bwe yali akola tuwaze zonna buli bitundu bye yatisinga okuyitamu naddala ebiri mu kibuga muno yagendanga ajjukiza abalonzi n'abantu be yasinkananga nti embeera embi gye mulimu lw'abakiise bammwe be mulonda be tutamanyi. Is it service delivery eri Beston baani abakolagana ne president oba baani abalondola emirimu egiteekeddwa okukolebwa? Ekyo kyekibuuzo era nange kyembuuza abaajaganya ne badduka ne bamugamba muzeeyi oyo tegede bulungi azze okulondola PDM ate ogamba otya nti mwalonda kubanga abantu bano be baalonda si be bali kakiiko ka PDM abantu bakwanjulidde kuba abantu abamu bamwanjuliranga ne bamugamba essente muzeeyi okuzifuna miliyoni tetugifuna batuwa mitwalo ameka ate nago gafuna mazibu kyoko ofuna 5 ate ne bakulaga nti wasayinize kakadde ate nazo zifuna nzibu tezite kati ate gwe mu kifo ky'okuddamu abantu nti akakiiko ako tukayiwe tulonda abatuufu gobagamba otya nti be mwalonda omujuliza mubaka na kansala kubanga nze simumanyi tajja kuntuukirira atali kakiiko ka PDM atamanyi nako yazisa akoma kuziyisa mu parliament tazimanyi ate yajja buzi kuzirondoola n'abaziga bagowa balonda naye mu kulondola nakomyawo report kubanga abamu ku babaka bajja ne bacomplaining nti sente za PDM abantu baffe wansi tebazifuna era report bagizza bulijjo enkya n'eggulu agirina bazibaleetera bangi nnyo babeera ku radio nga ffe be tuli wano ne babyogera ti nze wanga abantu tubajulire tuleme wadde kyagamba ne bajja kubanga emizindaalo amaloboozi gaabwe galina kuyitiramu nga bali ku media kubanga president abiraba bulungi ayagala bakole batya basobola omusisiikana ne bajjanga ku radio nga noffe tutudde wano ne bagamba nti nze waffe abantu bange tebaafuna ate tuziyisa nono nyina abantu bemperera amaka gemperera kumpi galinganga 5 10 ewange abaka bazze babyogera era abifuna kati gwe ngamba otya nongamba nti mwalonda bubi gwaze okulambula PDM sente zoteekamu nga president ate lwaki onjuliza bannabyabufuzi atazitoola kuzireeta ekyo kifuula president okuba nti yali mu byabufuzi ate era mbyobufuzi n'alondamu abaana n'ebyana kitegeeza nti sente zino inaziwa balonda ba movement bokka. Ekirala ekyannumya omutwe mu tours ezo ze baakola natunuuliranga buli muzeeyi abantu basisinkana bambala yero abayina projects ze batwanjulira nti bano balunda mbuzi ng'oyo naye bamuwa t-shirt ya yero simanyi oba bamuwa oba yeeguliranga naye kyandeetera okubuuza munda munze nti PDM is just a project eriba NRM supporters oba PDM nkola ya kukyusa bulamu bw'abannayuganda. So PDM ya NRM teriko kabuuza atali we NRM tafuna sente za onozifuna otya era singa nze nali nyambadde kimyufu nga ddala nazifuna ne mbaako byenkola tebayinza muleetayo kujja kunnambula nebo bazifuna nengo oyambadde kimyufu oba bbulu tebayinza muleetayo kubanga bayinza okunkakanyambala yero n'eŋŋaana naga wadde oganye tetujja muleeta kitegeeza yaki ya NRM olina kwambala kkala za NRM olina kuba na kaadi ya NRM omukulu okujja okukulambula chairman wa NRM kitegeeza bw'abadde alambula PDM ekya president abadde akiteeka wansi n'alambulanga chairman kikibadde kibambaza movement t-shirt so abadde atambulanga chairman wa NRM okulambula enkola ya kubanga singa abadde tatambulanga chairman wa NRM yandibadde abantu tebambala t-shirt oba masaati ago nga tebagabambaza lwampaka kwa balize omuntu owogo nga bagamba bagenti president agenda kujja kulambula PDM sente wazifuna waddembe okunsiŋŋaana kyenkoze eki ngawe nyambadde ndaba ekiyumba ky'embuzi kyonna nga bakisaabe ebipande bya mwami Museveni ne bangamba tukisibe tutekewo n'olugoye
Kwanga abamu bateekangawo n'olugoye ku faamu ku biki ebyo ne bateekawo n'olugoye nga kuliko ekifaananyi kya pulezidenti. Naye kati ye pulezidenti abatalaba ekipande ekyo nti kipya kya nnaku 2 emale. Nze naawe kubanga ekipande kiba kiraga nti kipya si kikadde. Nze abiraba. Nina bwe nalaba abalaga saaluuni mu bitundu by'entebe. Tumulinda. Buli kimu olaba kipya. Tumulinda yakomekereza okulambula kwa PDM. Yes. Tulinda lipanga okulambula kwe yazudde bingi. Okay. Tumulinda abyo alete dwana ayita abamawulire annyonnyola olutabaalo lwe. Era lutulindiridde ffenna lwatambudde mu myezi egiwera ndoza giweze ng'esatu baje baddengeena. Tumulinda atunnyonnyola ebiki yazudde mu PDM. Abantu obwavu bukakkanye bukendedde mulimu abafunye mulimu abatafunye mulimu abakwatiddwa abakozesa bubi ssente ayina bakutteyo kati nga bwe yalagidde okukwata abaana abadde bakula ebyokulonda bya kamyufu kati bye tulinda mu lipooti ye era tugirinda ng'amaze ogisamalayizinga kubanga alina ogireeta ajanjule. Okay. Nga bwolabo yagambye nti ekisanja ekijja yakyanjudde dda agenda kutambulira ku nsoko nnyingo mmeka ku nnyingo nnya era nazitemerera abantu. Okay. Satuwe results za PDM. Za PDM okutambula kwatambudde. Tumusaba busabi owekitiibwa pulezidenti agituwe. Okay. Lipooti agitukolere lwetujja okukakasa nti yabadde ku PDM tiyabadde mu campaign. Weewaawo. Kaakati omukulu minisita ow'ensonga z'amateeka Mwami Norbert Mao yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'agamba nti nze si kaakitiibwa si kaaki kambi eyambula embiteeka ebbali naye omukago guno ogwa iPod singa guba tegulimu bannanuupu ekyamazima ssente ziba zituyita mu ngalo. Ayagambye nti agenda akuba amavi ekavule ku kitebe ky'ekibiina ayogere n'abakulu bakkirize beetabe mu mukago guno. Sofa ebibiina 5 bye byakawandiisibwa era bye byakakakasa nti biri mu mukago guno ogwa iPod. Lwaki minisita Mwami Mao yandibadde yeesiba nnyo ku kibiina ekiganye kubanga abanuupu balina ensonga zaabwe lwaki baaganye omukago guno oba lwaki baagugaana okugwetabamu? Omwami Robert Nyagu nze bwe njagala omuyita simanyi kubanga bwe yali ayogera olwasookera ddala yagamba teri tteeka likkirizibwa kibiina kyonna kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4. Kati njagala atuleetere etteeka eriwaliriza omuntu okuyingira mu maka g'omuntu nga ye tayagala. Kubanga ebyo by'amateeka era minisita waki w'amateeka katwagala atugireyo etteeka eriwaliriza omuntu okuyingira mu maka g'omuntu nga ye tayagala. Nsinzidde mu kawaayiro kano abantu bano bakaka kati bwe biba teririiyo akireke ayogereze bino ebyasigalamu anywere nabyo kubanga bo bamala dde omuwa ensonga ne bamugamba oba akola ebintu 2 nga tannaba kugenda kwegayirira nuupu asooka agende yeegayire bali bogo boogerako bo tebaga nze nkakasa nuupu tegaananga kwetaba mu iPod era naye ejagala nyo kuba ssente ezo ezikola ki ezeetaaga tezizira era ezaagala yo wabula egamba nti ensonga zaffe zino 3 oba 4 zimale kutereezebwa zikolebweko kubanga omusajja oli omuzungu yateekawo iPod ye n'ateekamu ssente bye byali ebigendererwa bye bya iPod teyajja buzi kubateekamu ssente nti tulimu kutuula ye ebigendererwa byabyo omuntu gwe aba afuuse pulezidenti ne bano banna ab'ebibiina ebiraba pulezidenti b'ebibiina bakiramani endowooza ku ggwanga musembere bakusemberere babeere nga bakusemberera mukubaganye ebirowoozo eggwanga berigenda okutambula nga mumaze okuva mu kalulu biki by'olina okutereeza ebigendererwa byo babadde bazze nabo bano boomezze babikutere ku mmeeza muwabuligane kyekyateesaawo ekyo so si ssente zino ezeetaagibwa nti ssente naye kyateesaawo kati kano akasente baateekamu kateeke ti ekibiina ekyo ekineetabanga mu iPod kijja kufunanga akasente kano kikayambeko kusikiriza abantu bano basobole okujja kyekyagiteesaawo kubanga
bulwe mutulanga betutudde wano mwogera bingi kubanga betuba tutudde wano nga tuli wano kati nga president lwabeera abeera n'amagye nga gamwetolodde buli kimu kyonna kitegeeza betutula mu luumu ng'eno amagye gajja kubawuwa genda beera bbali era kyemugamba nti mugamba direct nga bwe nyagamba Viki kino kikyamu mukama waffe president okulonda okuva sikisindikira ani wabula mugamba maaso ku maaso okulonda okuva lekwaggwa abantu bange bonna babakutte bali mu makomera ate ekibasibya bya bufuzi ate gwe wawangula lwaki babasiba ate tebabakwata mu nkwata y'amateeka sibagaana kuzza misango kubanga okuzza kw'emisango ko toyinza kutangira muntu kuba emitima gyabwe tetuzaalibwa nabo era sibawagira kubagamba nti bazza misango naye enkwata gye babakwata yenkyamu newankubadde balina omusango gwe bateebereza babayite buyisi n'okujja obbawamba ne bababuzaawo oli n'amala emyezi 4-5 talabise bwe buzibu obwo ng'akimugamba maaso ku maaso kitereere kyekyateesawo iPod ye kutottola bizibu ono byalina ewuwe okuva mu booludde olumuvuganya naawe ali mu buyinza oba nnyonnyole lwaki bakole ebitulirwa eyoge nti babadde babakwatanga bannimba bwe bati naye ensonga ngenda gitunuulira ndi kamishona wa makomera njagala tunaddemu okutula iPod nti side akulya side bambega bange ngenda kumuyita atunyonnyole lwaki abantu bano abakwata IGP ngenda kumuleeta naye atunyonnyole abantu bano bebakwata babaleetewe fayiro emisango n'amalogi nawe ow'amateeka nti lwaki bakusuulira omuntu atavudde mu yensonga ya nuupu yo gyegamba era yeega nti ezo ensonga ffe ezitujjayo ebigenderwa bya iPod tebikolebbwa era ne baga nti gino emyaka 5 bukyanga tulonda ate kisusse bukyanga tuva mu kulonda omulangira Nakibinge ali kasozi Kibuli buli wabeera ludda wakyalaajanako nti abantu bano babakwata tugenda mu kulonda waliwo ne bakwata 2016 tebavangayo 2021 ne babasangayo kakati ne 2026 tena bagenda bakolaki kubasanga era ate bongereko abalala lwaki abantu bano tebateebwa babanga gye balinga bazza emisango babaleete mu makooti bavunaanibwe tegeera emisango gyabwe alaajanye buli wakwata akazindaalo alaajanye ekyokubiri era akiraajanako naga nti enkwata eno ekyukemu tukomewo amateeka okuzza omusango kubanga tewali wagaana bantu tebazza misango ekyo tebakikulimba bagizza buli muntu azza omusango naye amateeka gakole buli muntu kyawanjaga kakati ne bano kyebagamba nti ffe ekyo kyokka kyekitujja mu iPod teri kirala kikolebwe iPod tujja giddamu kati nze mmawa amagezi gemmuwa tagenda kukuba mavi mu nuupu amavi agenda agakube wa mukama we gwe yakola naye obufumbo agenda amulumbe amugende nti twagala abasajja bano badde mu nuupu mu iPod naye ensonga zaabwe ze bampadde ze zino ate naddala ye yennyini kubanga ye w'amateeka yennyini era bwe yajja nga bamaze okuba obwa minisita obwo kyeyasookerako okulayira n'agamba amateeka njagala gakole gataputibwe abantu baleetebwe mu makooti bawozesebwe emisango gye basinge babasalire agenda kumalako emyaka ekisanja okuva lwe yajja talina kye yakoze neki wadde kukyusa tteeka wabula kuvuma bantu wotameroni nsujju byebyo so kati olwaleero amagezi gemuwa tagenda kavule oba abakulu ekavule baba bize nga yalabye engeri y'okubatuukirira amagezi gemuwa agende Kyaddondo oba agende Ntebe kubanga yalina chansi nyingi nnyo ezimusisiikana mu kabineti atuula kolw'ensonga agiteeke mu kabineti nga ne baminisita weebali nti banna twagibba obuzibu nti iPod yagenda kusaanawo ssente zino tugenda kuzifuna muzeeyi kiki sajja banuupu bo baaganya ogiddamu nsonga ki nti bawa ensonga zaabwe ziizino azisome yensonga eyo nti ye bwe tukola ku zino bajja nti ye batuwe lisiti y'abasibe tulabe bagiwenze kennyini era sebo ne fayiro zaabwe so si bano bakadingo be bano babalamu baani abo baga nti mumpe lisiti y'abasibe ngenda abo bakadingo tebalina makulu bakoma kukyamusa bukyamusa
bapika bupisi kati ye mawa enkeera ddeyo mu iPod ne banne bonna lisi agimutwalire bagisome ayite ow'amakomera ayite director wa side ayite abagenti nti list eno yiino abantu bano lwaki tebajja mu makooti balina misango ki bazza gwaki oba oliawo naffe abali eno ebweru n'abalala bajja kukuba mu ngalo bagenti muzeeyi bulijjo takimanyi bumanya tamanyi bigenda maaso kati mawu teyeemenya kugenda kukuba mavi kooti giteeka wansi afukamire ekyo ekirungi oli ayinza n'obutamufukamira bajja kutuula ku katebe nga betutudde wano nze amagezi gemuwa gy'abaalaga kubanga bali baawadde ensonga zaabwe era ne bw'anaabalumba ze ensonga ze bajja okukola ki okumuwa ezo ensonga ze baawa zonna zitegeerekeka ziri verikiya teziriko na kubuuza zitereezebwe singa abaakutte ekkubo kale tugambe atuuse ekavule abakulu banaamuwa ku budde banaamuggulira naye ng'anaagendayo singa aba kwogera kwa mawu yagadde kwogerawo kutwaliriza budde tasobola kugendayo bw'aba tannaba kusobola olwaleero nga tasobodde okuva le baava embalala kuyita abantu be bonna ababuulira akabulube katambula n'okubeebaza okumulonda tannakikola afukamira abagenti nti bannange munsonyiwe ebyayitira byayitira ne mukomewo tutambuze DP wabula agamba bugambi nti abo baali bagenda dda abo tubamanyi baali bagenda dda ate alumbe bali abatudde entende takumakuma banju ababa ab'ennyumba y'amakage gamulemye okukumakuma ate alumbe afukamirire bali abo baneiba mawali mikutulimba na kutwala budde buyagadde kutwala budde eri bannamawulire kale kakati ebibiina bino byonna biina ababikiikirira abaagala era abeegwanyiza okwesimbawo ku mutendera gw'entebe ennene eya pulezidenti naye kati buli ayagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti CDF General Muhoozi Kainerugaba agamba nti kyatteeka buli eyeesimbyewo ku ntebe ennene ey'eggwanga aweebwa obukuumi bwa SFC tebuliiko nti nze mwami Mustapha ow'ekibiina kino nina abakuumi bange bajjowero basobola okunkuuma kyatteeka okukwata aba SFC ne tubakuwa ne bakukuuma. Is it a right move? CDF asooke kumala kuteekawo tteeka ti abantu bano bonna abazze okwesimbawo abakuliriza era abakakasa nti ba pulezidenti nga batuwa wooda azikkiriza kiddemu bw'aba ayagala okuleeta etteeka eryo asooke kumanya ti abakulembera ebibiina bino abateekemu ebitiibwa aleme kubakkakkanya abamanye nti nabo balina abantu be bakulembera nga gye buvuddeko yagamba nti ate mu bonna abeesimbyewo mulimu presidential candidate omwe abalala bakatyuni anti kyenkugambye ti asooke kuleete bw'abanga dakyeyogedde kituufu asooke kukola ekyo naye ekyo bw'anaaba tannakikola toyinza kuddira atali munnamagye kubanga etteeka liri kiriya erya paliamenti lyayitibwa edda mu ssemateeka wa Uganda buli anaamala okulangiribwa tiagenda kuvuganya ku kifo kya pulezidenti bamuwa basirikale poliisi n'emmotoka ne pick-up abamukuuma n'ewaka mpaka akalulu kalikola ki kati ate yayagala kyekyusa ate abawe basimagye abatali baamagye kyekyekwese mu ekyo ayagala kusooka kujjawo tteeka mpozi nga bwe kisoboka kubanga wano e Uganda ekitasoboka kisoboka gwe kyogaa nti etteeka ligamba bwe riti yo oli etteeka gatombuulira tteeka likole bwoti nze kino kyendeese aliyita ku ngulu mpozi ekyo bwe kibanga kyekyo bwe kityo lwaki oba tompa mukisa kwekyuzingira banankuuma anti kyenkugambye kubanga n'abamu babagaana njijukirako waliwo akalulu akaaliwaawo simanyi kaali kaani egundi ako ono ke yeesimbamu ono akola ne full figure ani oyo gundi oyo yeesimbawoko ku bwa pulezidenti yeesimbawo ne bapadde Senkubuge ne bapadde bitama yabagoba amafuta gamulemye naga nti anze mundeke nja kutambulira na mu mmotoka yange nzekka ye yalina okubagulira amafuta era amafuta goyina okugagula agatambuza emmotoka yaabwe pick-up ninga ate tebalina mugaso ate bakuuma ki bakuuma ate bakukuuma omugaso gwabwe
ate bano boolina baba kwagala ate batangira okujja wooli ate abajja okuyimiriza laale gy'oboolaga ate babakwatako tebalina maanyi ago basigala nabo bayimiridde n'ebimundu byabwe mugaso ki? Are there to protect you, si ku managing a crowd. Olwaleero Bob Wine kubanga buli gwe bawa abapoliisi abakubeerako abakulira kubaako komanda waabwe. Kati olwaleero Bob Wine bw'aba anaagenda laaleyo nga agenda gikuba munnakivubu kale katugambe Soroti naye nga waliwo ebitateredde lwaki mulumba Bob Wine nga waliwo ono komanda gwe mwasindika era amugoberera nanti ebiseera bisinga ate komanda gwe bakuwadde bwakugamba nti no mukama wange yo tetugendayo ate gwe nawe mpaayo omu nga yali agaanyeeko nga nabo bakomanda baabwe nabo beewunya bwewunya nga babatangira nagaffe tetwakitegeddeko bangi waliwo badde ne beesigama badde naye nga nabo nga bagenda omubuuza kino wakitegeddeko nti eno babagaanye okugendayo tya nange twekangidde wano nga tulaba tutangira. Ekigendera kya CDF kiriki? Tatali ku kino kyakuuma bantu bano. Kiriki? Waliwo ekiki kyayina kyetwagala atuggireyo. Si kyakuuma bano. Bwaba badde n'abakuuma nga tebatuukiriza na byakuuma bano. Kyanjawulo ki bano boogenda okuleeta abasirikale. Ze nkugambye nti avaalo ng'agenda Soroti ne bamuyimiriza namuga tojja kugendayo. Naye nga ne komanda akulira abasirikale baali takikola ki? Takimanyi. Soko olina okusooka okukubira akasimu nti Soroti gye mugenda omuntu ogwotwala temugenda era namuga nti Soroti tetugenda okusinziira intelligence genfunye embeera ejja kuba bwe tetujja kugenda era ye bwaga nti ngenda nti katifu abange sebajja kugenda gwe genda wekka. Awo bukumi bwaffe tebujja kukola kubanga ffe tukunnyonnyodde tukugaanye intelligence kyetuwadde kati wali okubuuza bakama baffe kubanga babaako bakama baabwe ono ajeeme bujeemi agende abamawulire bajje babuuze wakitegeddeko nti ne muyimiriza n'agaana naffe abatudde wantu nti oli mukyamu ab'ebyokwerinda baggaanye tewabawuliriza naye ebiseera ebisinga obungi babatangira tiyagaasi bayekanga nabo bamugwamu bugwi n'abayita mu migo gye batabakuba naye nga tebababuulidde. Kati makulu ki agagenda okukyusa bano ne bali bye baagala okuleeta ab'amagye babakuume njawulo ki? Nalaba leader of opposition Joel Senyonyi ku bantu be bamenyera amayumba gaabwe wano mu Lubigi tiyagaasi bwe yatandika n'abakuumi baate bakubwako tiyagaasi be basooka n'okudduka ng'ate badduka ate balina okutaasa mukama ate nga tebaagala namutaasa ate badduka nabo badduka tiyagaasi kakati ebyo ebyokutuddaasa abo ekyo yakireese waliwo kirala kyayagala okuyisaawo n'esi ekyo kubanga netteeka terikkiriza atali munnamagye kumukuuma ow'amagye kuuma atali munnamagye netteeka terikkiriza lyokka. Omukyala Shamim Malende yakomyewo mu ggwanga ku lunaku lw'Emmande nga 21 oluvannyuma lw'emyezi egiwererako ddala 4 ng'ali mu Aga Khan Nairobi yajjanjabwa olw'obuvuno bwamutuusibwako mu palamenti bwe baali bayisa biru y'emmwanyi. Okusinziira ku ye nga bw'annyonnyola baamukosa olukindo olwali lutannaba kubanga lutereera bulungi ne organize endala munda ezayisibwa obubi. Shamim Malende waliwo discussions zesinaba kubanga ntegeera bulungi mwamu Mustafa nsaba ontangaaze Zahara Luyirika ne Shamim Malende nga batandise okubanga baawulayawula mbawagizi obuzibu buli luddawa. Ndabawo Zahara Luyirika abamu ku foot soldiers basibidde ku ye ebijinji ate abalala bagamba nti ku Shamim Malende kwesiva. Kiki ekireetedde banawo okubanga bagenda maaso n'okubanga bakayanira ekifo ng'ekibiina tekinnaba kusalawo kwani agenda kukwatira bendera kibiina? Neewuunya nnyo abantu boogera nnyo kwa busima sifu babayita abantu babeesibako nnyo ti bo baagala ono naye nga n'abamu tebalondera mu bitundu ebyo. Okitegedde bulungi. Ekyokubiri eba ekisooka Samim namulabye nga ali olubuto
oba nalabye bubi n'amala kyetegereza ne namulabye ng'ali olubuto. Omwana yangambye nti mubaka alinga ali olubuto. Nange oba bunene naye omuntu bw'abeera mu ddwaliro. Kati gwe baakalongoosa olwo ate olubuto lujja lutya nange naye Mungu yasinga okumanya simanyi oba bunene Mungu atusonye eba yagezeemu bugezi. Naye asooka kkakkane kubanga ndaba atandise okufubutuka ebigambo ebigenda omuleetera akabasa. Ayinza okwonoona by'abadde ayozezza. Bw'aba abadde ayozezza engoye ne bezinabanga ziri 30 nga yakoozaako engoye 10 ate ayinza oziteeka mu ttaka. Olwaba amawulire kati abamulumba olw'ebigambo byafuluma. Kyaba amanya era olwaleero waliwo gwe ntunuulidde n'endaba ne nga tiyo obutaba naye n'alibadde munnyonnyola. Zahara ne Samimu Malende bonna babadde mu kiti kye kimu mu Nuupu. Oba okitegedde nti Samimu Malende abadde mubaka mu paaliyamenti, Zahara abadde sipiika ku Stewa, kumpi bonna nga batwala disitulikiti ya Kampala. Tewaliwo njawulo. Abantu ekibatana bakumanya nti yono bamuyita kansala, nti ono abadde kansala abadde sipiika, naye bonna babadde mu kiti kyekimu. Ebifo me batuula bye bibadde byawukana. Nenga bonna basaavinga Kampala district bonna. Kuba council KCC ya wano Kampala. KCC ya Steolo etwala Kampala district naddala oyo speaker alinga bw'olaba Lord Mayor. Bw'alwanira ow'Emakinde gye yava, bw'alwanirira ow'Ekawempe, bw'alwanirira ow'Ennakawa kubanga ye speaker nange ekyo kijja kuyitawo. Kati semanyi naye oli bw'abeera mu parliament naye kyekyo kyalwanirira. Oba okitegedde bulungi? Kati ekyo abantu bano ababadde babateeka mu minzaani, eyo minzaani balimu emu bonna. Kati bikolwa byabwe bye bisiŋŋana. Nti Samimu Malende ku gulawundi takoze. Taliiko. Wabula mu kibiina kyavaamu akikoledde. Eyo njawulo. Lwaki akikoledde? Akikoledde mu kuggyayo abaana mu makomera. Ekyo alhamdulillah taliiko na kwogerwako. Yayiwawo omubiri. Naye ate bano abaamulondo olwa saaviisi abatagenze mu makomera, ab'obutale, abaawa, abo tabakoledde. Era talina lwe yali avuddeyo n'ateekawo embeera eraga tinze mubaka wa Kampala olw'okubadde ebiseera ebisinga byonna abadde abeera mulwadde. Talina waabadde alabikirako mu muvu nga waliwo ekiriwo oba balwana oba katale aveeyo ng'omubaka. Abalwanirira ayimirire wamu nabo. Waabadde wandaga anzigireyo akatambi akandeetere nkalabe. Bw'anaakandeetera akatambi ako n'enkalaba. Namulabako ekiteezi. Anti Kiteezi yakuŋŋaanya bonna. N'abatali b'ekiteezi babaka b'ekiteezi bonna bajja. Kubanga eyo njege yaggwawo ng'erimu n'abantu okufa yaggwanga. Era ne sipiika naye yagenda. Kyenkulaze tekigwa mu Kampala bonna kibayooleramu wamu. Naye enkola ya mirimu. Kampala mutwe. Biwuduwudu. Naye enkola ya mirimu yesiŋŋana obadde olabikirawa. Nga bwe nkwenti ye Samimu Malende mu kuggyayo abaana yeekansa abasibe. Tavuganyizibwa. Aba Nuupu. Awo alwana nnyo era akoze nnyo omulimu gwa alhamdulillah era otowali amwogerako. Tasaba transport tasaba na ssente ogwagukoze. Era nga bwe yagaa nti nja kuyiwawo omubiri. Naye mu bino ebirala abaana abeera enguudo KCC bamye ssente. Mu Kampala mwatwala kuba nabo yabatwala tavangayo kutulaga nti avuddeyo alwanirira abaana abo ate nga looya. Basasulwa sente zaabwe ng'ate zayisibwa kubanga alina enkizo 2 si yabasasula era ne sente ezo baziyise eri yazigoberera okuzirona ati sente zino zayisibwa dda mu KCC ne ziweebwayo. Abaana bano lwaki tebasasulwa beekalakaasiza wano enfunda talina we yali alabiseeko. So n'olwekyo nze mwannyinaze mugamba nti
asooka kakkane kwa ne kaadi tebannagigaba. Kaadi tebannagigaba. Era kaadi egabibwa wansi. Kaadi egabibwa wansi wano. Si bano bantu. Era ekimu ayombera bwereere nze kye nkugambye nti ekyovola nti atandise okuvaayo n'okwogera ebisongovu kubanga amwesimbyeko gola baliwo basatu bombi abannuupu. Bonna bannuupu. Naye golaba oli bamwogerako. Kwaye talina nnyo maanyi, tabadde nnyo mugundi. Naye ono ky'ovoomula nga bamutaddeko ennyo amaanyi. Tabakuba penalty nga yayinza okugitwala. Kaadi ne bagimuwa. Bisoboka. Ate waliwo yali asuubira nti bayinza oggiwa lugundi. Nalukoola ne balekawo magala. Kakane kino kisoboka. Naye Malende akakkane. Zala Lwirika abamuyirawo amaanyi omubiri nga bangi. Abamuyirawo omubiri anti nkugambye nti bonna bali Zahara Lwirika ne Sami Malende bonna bali mu kiti kiki kimu. Ekifo kye babaddemu bonna kye kimu. Kati enkola y'emirimu gye twagala batulage. Zahara ku ground abaddeko. Zahara ku ground abaddemu anti abadde nga speaker. Naye ekibuuzo ku ground naye ayina byabadde alwana. Obutayita ngali speaker ebigenda okunyigiriza banna Kampala muwa speaker we era n'akigaana ebyo oba oli awo bye bimutaddeko abantu bano muteekako amaanyi okumwagala ayina byabadde alwana mu bya speaker ng'era omulaba avaayo ninaga ekyoŋŋaanyi bamusiba nako oba baali beekalakaasana ku kyali kyaki sibe kyali kyaludawa ne bamusiba ku byabwe ebya KCC tebamusiba nti bamusiba lwa Nuupu naye ku bya KCCA kitegeeza naye bamusiba byabufuzi byabwe bya KCCA eby'omunda ebya KCCA ng'alwanira omuntu wa wansi omunnakibuga Kampala district so si munna Kampala wabula Kampala yonna gyakolanga speaker. Zala weno Weemakindi anti agatta amagombola gonna ataano n'abeera speaker wa kansala bonna abavaayo. Yafulumya posta ngalaga ayagala kwesimbawo Makindi. Kiki ekimuyigula ettama okugaa nti ate kati ngenda mu Kampala Central ene waffe kanveeyo. Ebyobufuzi bya Uganda wano bya Zala. So Zahara yazanye Zala. Ye yabaze bubazi. Ebibalo gye byamusudde. Era abantu kumuga jangu. Makindi bwanga bakulona nujjanga kansala. Ekisooka Makindi mutono. Ate bonna abalimu gwe balwanira. Yagenda okulanga ayinza obutasobola kuvuganya na Mulyannyama. Kwa ne Mulyannyama abadde chairman meya wa Makindi. Kati yo lwaleero naye asaba bwa MP bwawa. Ate wali yaliyo. Haina kadi ya Nuupu era yajja najjayo. Era naye abaddeyo. Kati ayinza okulaba nti nyinza obutasobola kumegga babiri bano kangende ku kiri ekinene. Oba oli awo yali abazizza nti aliyo ayinza obutasobola mulwadde ne tufiirwa ekifo kino. Nze kyensuubira timundowooza. Mu kiseera kino Zahara Malende ali fiti. Ngobo wamulabye ali fiti okuweereza banna Kampala. Bwe yabadde ayogera yagambye nti kyannaku abantu okujjayo natunide byobufuzi ba Uganda abantu nabo bajeka kati ate ng'oli mu byabufuzi okujjayo kaadi kutuuse lwaki tukkiriza kuvuganya ate yagala kufuuka nga Museveni gwe mugamba kubanga nakyema lyanga be mugamba bwe yabadde ayogera yagambye nti ng'ani ndi ku kitanda ndi mulwadde nze mubaka aliwo tomaze kuwulira nga abasawo bange bagamba nti sijja kusobola kudda mu lwokaano toba bafulumiza ekiwandiika kiga nti awummula ebyobufuzi biwummula tomaze gojja otya kitegeeza waliwa ekifo wakigulamu wagula kyapa kubanga empapula nawe bazikugirayo nange bazingijiddeyo nange nenzijja kwakusinga ogaa nti gwe tebajjayo empapula naye wozirina bazijjayo katulinde abagenda okugaba kaadi kiri kimuze kyenkubiriza Zahara era kyemusaba bombi kyembasaba kaadi kwa ya muntu ogwo ebeero tebagikwatako nti kwata mu nsonda kwate mu nsonda olw'obulungi bw'ekibiina nga be bamanyi nti bakyagalanye era kyekibatunze kyekibalese kwazi teri yali amanyi Zahara teri yali amanyi Malende Zahara yali kansala nga yagira mu FDC yali FDC nakati gyali aliyo nga wa yabaddeyo nga wa FDC kubwa kansala kuno yagira ku kaadi ya Nuupu ya Nuupu kaadi yagira ku ya Nuupu yagira ko teyagira ku naye nga okubeera luli yaliyo
ku mulembe gwa FDC nga kadi ayina ya FDC kati kuno yagira ku ya Nuupu yamuleeta sonzo omulanga gwemba kubiriza bombi nti ku bombi oba basatu gwe baba bawadde kadi tatende wali wanaga nti nzija nzekka atafunye tajja independent kubanga wanajira ekifo kigenze n'ebyobufuzi bye bigudde wakati ennaku zino waliwo native eriwo nti kisinga bakuba akalulu mu kibiina kadi ebyobufuzi byo binyika singa watoyise oba ojemedde ekibiina olwo otegekeddwa ntoli mutima gwa kibiina kyobadde ojjoyogerera oba ogudde flat kubanga bw'onojja wekka akantu bajja kukuwa bano bannayuganda nga bw'obalaba bakyalina ddoboozi lyani lya pulezidenti kyono ffe gwe tuwadde kadi kati bajja gikuwa bakuwangule kumpi noono bamuwangule mwenna ate batandike kwevuma ggwe singa nayina kadi alemererwa pate endala nebasika bajja kwevuma ggwe kati gw'osaasaanyiza obululu bwono yali badde atwa gw'otwazizzaako ekifo kino kati ate gwe bajja kutunuulira bubi nnyo okusinga ono alemeddwa nga bamuwa kadi so nze gwe mulanga bombi bonna gwe mbakubira gwe bammye kadi atagifunye akakkane alinde emyaka emeka nga asaba Katonda kuba bonna basiraamu asabe Katonda amuwe buwangaazi. Nuupu luli yaleeta ababaka 5 mu 6 mu kalulu akawedde. Olowooza ku mulundi guno nga bw'olaba ebintu we biyimiridde pate amaanyi gagikereye oba gagyeyongedde eyinza kuleeta ababaka okusukkako ku nnamba eriwo oba eyinza okkendeeza ne batatuuka na baliwo. Vice Chairman wa Nuupu yatugamba ku mulundi guno baagala 150 kisoboka okukifuna lwaki nti eina luli abadde n'ababaka 5 mu bameka mukaaga ababaka abagyeyunzeeko nga babadde babaka abavudde mu bibiina ebirala naddala mu FDC abeeyunga ku Nuupu ate tulina essuubi nti bajja kubawa kadi kubanga ewaabwe bakola bulungi baali 19 ababeeyungako abo babaka kati bajja ne beeyunga kuba n'abaabwe 5 mu 6 omuwendo guba gukola ki guyingira 8 mulimu n'abalala bakitegedde bulungi so tubeere na essuubi tubeere nalyo nti be banaaba nga bakkiriza oli ne batamuwa kadi n'atajja 10 bayinza okkiweza kubanga kirizagaana ekyo tekiriko kubuuza nti mu myaka gino 5 kubanga olwaleero bagambye mpulidde wayogera omwogezi agamba olwaleero Nuupu lwewezezza emyaka emeka eggulo yawezezza emyaka 5 ebikyanga ebeera naye amaanyi ogalaba nga geeyongeddeko okusinziira mu kulaba abantu bokka abavuddeyo abazze okusaba ebifo amaanyi ogalaba n'abavudde mu bibiina ebirala ne bayingira. Biki byetuuseeko mu myaka 5 gwe byolabye kubanga kizze juzi wano ng'okiraba mu myaka 5 kye tusinga ennyo okulaga ekitebe ekyo kimu ne ebitebe n'oggula emmotoka ne bazisindika mu gundi endala zonna mu district endala zonna emmotoka ziyambe ku bantu baabwe ekyo kikulu nnyo ng'ekibiina ekiri mu myaka 4 kyagula bugaali ekya bagundi baakyo bakyeyamaani baakyo wangi bugaali Nuupu mu myaka 5 eguze emmotoka nezisindika mu district wadde zonna tezinnaba kuggwayo naye tulina essuubi nti zijja kukola ki zijja kuggwayo kyokka ate NRM yagula bugaali emaze emyaka 4 na pikipiki ekikulu yagula bugaali nsozi n'ekirala kye yagula pikipiki ate bonna teyabawa naye nga myaka 4 naye ono emyaka 5 gaali tegalinawera 5 yali tekinawera ekitebe n'ekizimba kiikyo gaggadde erina ebitebe bibiri butereevu ekikadde n'ekipya negula emmotoka nega nti kyeyamaani baffe abazigundi ezo katubawe emmotoka banguyibwe emirimu wadde kyetukyalinawo ekitono naye n'abalala tujja kukola ekyo kiraga weetuuse olabira ddala nti erina byetuuseeko era eraga abantu nti tutambula ne biramu tukwasiza eggwanga lino tusobola okulitambuza so mu myaka 5 erina weetuuse ekyokubiri neekola ekyali tekisuubirwa kubanga kkirizagaana buli muntu yenna ayeebaka n'azibiriza ati yali tayinza kusuubira nti Bobi Wine asobola okugoba mpuuga kubanga buli eyali alaba
nga Nuupu erabanga nga abalaba mulimu abamu abaali balabanga amaaso gaabwe bagatunula bwe bati ne bagatunuulira nga balabanga Nuupu ku mpuuga mu byobufuzi era mwebali baba agenda n'empuuga ku n'olwekyo babaga nti ono muteeketeeke sinza kuva wali muteeketeeke ebyobufuzi bye biri waggulu nnyo ekyo nakyo kyali kikulu nnyo naye kati ennono yaffe egamba tetulya ssente ya muyi wa musolo wadde oli mulungi otya out nga tebalumye na muntu omusajja bw'anaagenda ekyo nakyo kikulu tebamuttira liiso ekyo kikulu kitegeeza nti pulezidenti w'ekibiina kye yalayira naga nti kabeere muganda wange kabeere mwana wange nzikasa nkukwata ng'olidde ssente twawukana just myaka 5 Nyanzi yakyamulemi anti atanamukwata lubona bakyali mu bigambo biboogera bukyabuze era yabagamba nti mukube ku mmeeza ye Nyanzi mugezi nnyo akyali mubbi mugezi talinga ono omusajja ato yazirira mu kamera era singa yazirira mu kamera naye ate gye yazijja bo gwe mugaso gwe mulimo gwazo gwa kulabisa naye yono bw'abazi kwata tatunula nayo ng'olaba atadde mukono mabega nga atereza kkooti naye nga bateekamu bbaasa oludda nga aterera bw'ati kamera zikwata maaso onowaatya obujulizi ye Nyanzi kyakyayina bonna boogera bwogezi era olwaleero n'akakiiko ke baateekawo bayinza okuvaayo nga n'oyo tewali waleese bujulizi bukakasa nga tewali kyavuddeyo kubanga teri alina bujulizi bukakasa nti da ssente baazimuwa ng'ezoono ezaali muki ekyo nno nakyo kyali kyamaanyi nnyo Nuupu bw'oba ogyebaza owanga okyagitendereza anti kyenkunyonnyodde ti abantu abasinga obungi bonna baali bamanyi nti Nuupu ebyobufuzi byalina bizimbira kwani ku mpuuga naye ne bamugobanga n'emyaka 5 tegiramu ati out beguba muziro ogulidde olidde kyeweddira Nuupu yeddira nguzi gwe gyokutte n'abakugobera emufaanagana nabo ne batabeegayirira kubanga nakugamba nti Obedi Bwanika nga yatudde nannyonnyola ng'oli tomulabako towulira na byafaayo bye ne baga nti eno wali Obedi Bwanika ne wabeerayo ne Muwanga Kivumbi toyinza kuleka Obedi Bwanika n'otwala Muwanga Kivumbi nga nnyonnyola ebyobufuzi ogabuge nti ate tumuleka muteeketeeke ddala niyo mala kumufulumya nnyo bano natutte kadwangu gwe natutte ng'olaba byakola ate byanyume bya bigambo bye yabadde ayogera butereevu niyo olaba bonna babaga nti mufulume n'abagoberera bemufaanagana tetujja be bambwa tekamwa baani bonna ne bakola kibakakande ekyo kikulu ogoba ababaka b'obadde olina bw'atandika nabo nga n'ekisanja tekinnaggwako n'obagoba mugende n'otagenda kukuba mavi ogyebaza naye musajja wange Hildaman anadda anti okusinziira bw'olaba akalulu kano obuzibu obuliwo ne bw'aba akutte kaddi ya Nuupu Amiria yali aluddeyo nnyo era abantu nga baga nti Amiria ate yafunye kaddi ate kati yakomyewo ne kaddi yamaze dde ogifuna kakati era yeyamugjayo naye ate mu kumugjayo n'ataddayo kutambulira mu buufu bwa Amiria bye yakola eyalwayo kubanga Amiria mu mpigi yotukirize tugane alina bye yali akoze ate n'atabirabirira ng'amuddidde mu bigere n'ataka etyo kubitereeza kakati abantu twalifundako naye kati ate ye ku gulawundi n'asigalako ng'atereeza ebintu bye yaleka akoze abirabirira abiriikiriza akola atya buli wamu wonna bayinza okuddamu ne bakamu era ayinza okuvaayo ekifo kyayinza okyezza Amiria bw'anaaba nga tewaliwo w'amaanyi nnyazi ate simulabawo ebyobufuzi bya mukwano gwange Aluna Kasolo biyimiridde bitya anti kaadi baŋŋamba yagifuna ebyo biri bitya kaadi yagifunye anaayuyizibwa oyo anti alinga Obedi Bwanika simanyi oba yali agenzeyo mu paliamenti oba yagendayokko Aluna yaliyokko omulundi gumu ogwaddako ogwokubiri wa Nuupu n'amugjayo ani yamugjayo si ono gundi ani wa Nuupu gundi Nuupu si yajjayo gundi ono wa DP si ye yamugjayo ono Sewamala yajjayo gundi yajjayo sekandi Sewamala yajjayo ani yawangula Kasolo suwa watawa wefuddisuwa Nuupu kwaba ababiri
so kati musajja wange oyo ayinza okudda kubanga era naye yamanya ekyamuleetera obuzibu ku mulundi gulwe bamusindika mu parliament ate n'abaduulira nnyo ekyo kyamukola bubi yaduula nnyo kati mu kuduula ennyo ate akalu n'akateekamu n'emmundu kubanga kampeyini ezo zaali za mmundu nnyo ate nga jjukira zaali za covid era abantu babakuba amagulu bakola batya naye nga butawanako kukola ki bwe buzibu obwamuleetera tabbu ono najja n'amukuba akalulu. Vincent bamulanga Kisempijja naye ya kaadi yagifunye yagitutte negundi ani yamugjayo bamuyita ani ono erinnya lya Kinyarwanda yani oyo manya ga bulusi gambuza yali awo yani simanyi bamuyita ani oyo yamugjayo oyo so ayinza okudda naye akyali Katabaazi kasimanyi bamuyita Katabaazi yani George Katabaazi si yaliyo yajjayo Vincent Sempijja erinnya liri awo mu Katabaazi mwani oyo yamugjayo yoyo naye akyalinayo amaanyi abo bakyaliyo so Sempijja ali mu lusu olw'okutuula obutatuula bakyali abo basewungu Kijaideni kya Nuupu kyeyagala ennaku zino mwami Nalukoola Nalukoola yete akimanya alisuwa ddiru nti kaadi bajjagimu ate tewaliyo nayajjayo era nakwakyo ne Nalukoola tewali era bwali bugwagwa oga nti nzijeyo empapula ewa Nalukoola ku muntu gwe bakagira ennaku 3 kale ate nti baddemu ero kabiiki ke bagimumira agwanira ddala owa Jaide era tewaliyo yajjayo mulala yenna wa Nuupu yagamba kubanga bwali bujega nga bwona ogijjayo naawe olaba kabiiki ke bagenda bye bayogera bye yakola ye yagifunirawo ddala mwe balangira nti yagirina ye yagifuna dda yaginywereza eri mu parliament ate alina n'ebyakoze agulawo malwaliro gaago nga bakyalina okulagako nambi tituli tetwakkuba kati ku luno katukubulizeeyo kati yoyo so kati n'olwekyo akadde katuweddeko biweddeyo ye akadde katuweddeko mukama wange ebintu tebiggwayo naye akadde kuba tubale tusigazaayo kino Mau twamumaze PDM tugimaze SFC tugimaze Malende tumukubye ettale abakulu ba NRM abakwate abakakiiko k'ebyokulonda tubakubye ettale ne abagenda okujja independent nabo tubakubye kiri kyokka kye taataddeko tukireke ekyomusika okulaga omusika tukiveeko kasa twakiyingiriza wali abadde batulaba abatuwuliriza mwenna kadde ke katusalako n'ebyokwogerwa tubana bingi ku programu ya feno abantu njagala next time obankubirire mu tochi mbyobufuzi by'omubaka Namboze ojja kubinkuŋŋaanyiriza ku lwokubiri era kati kyengendako kubanga kuŋŋaanyiriza Namboze ebyobufuzi byenga olugendo lwe lutambudde simanyi oba kaadi banaagimuwa kubanga waliwo yamwesimba yensonga lwaki nkugambye tukube tochi ewa Namboze tugenda gikuba kuba ewa movement yamaze okufuna kaadi ate nga ne kululi era yagifuna bwe yamegga naye ye tetakyamwinamu makulu tamweraliikira so abadde batulaba abadde batuwuliriza mwenna gye muli kadde ke katusalako naye ebigambo tubana bingi twabagamba siffe bagezi naye ffe twogera ebyo bye tulaba tibwe byalisaanidde okubeera gwe totundulira noga nti naye bano bo buli kimu naawe boobiraba naye bw'oba obiraba nono alabye bino ffe bye tubyogedde bw'aba abikola ki bw'aba abitwala bye tuba tusobezza mutusonyiwe famire yange alizigala gye muli mwenna lero kuno mbadde nze ngenda okutumira famire y'abalizigala ejo gitumiro gitumira teriko mutawana mwe namba tumira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza nange nentumira famire y'abalizigala okwevaamu essajja eriyogera ensonga nazimenyamenya bulungi ensi nezitegeera mu ngeri ey'enjawulo ssebo era nzikiriza ntumireko ko ne family ya mwami Kanagali yevaamu omusajja akwatibwa otulo ku mulimu olusi so nayo njitumiddeko family yange yo tennaba kunnenyumirizaamu so sinatandika kubanga njitumira
okuleka okubagamba nti bansabire ensi etandika okuneenyumirizaamu then lwaki tekwenyumirizaamu eyateekawo ekintu bwe kiti amma bassebo banye banyabo gye muli mwenna nze mbatumira okutuzaalira omwana ono eyatuteerawo ekintu kino okujja okubeera buli ssaawa ne tujja tulinawo pulogulaamu wano ey'empiso mugiraba wano abantu batula tubeerako abantu 6 pano ne tutemaatema ensonga ate abantu ne baginyumirwa kati oteekeko n'eno n'ebirala bingi byatukoledde kyabbeeyi mwebale nnyo mwebale eddala bassebo butamutuulira weewaawo tusinkane mu updates ezinaddako bingi bikyajja ku Mukutu Vic exclusive. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.